Bambi obadoninze. It's been long. Mu bintu bino eby'aminzaani, it's been long and here we are. Webale nnyo kugoberera, webale nnyo kubeera ku channel eno, webale kusubscribinga, ate n'abakusubscribinga olinda ki. Nze Sozmo and here we are again. Olwaleero twagala okuzuula Richard. Sigenda kwogera linnya lya muwala. Twagala tulabe Richard bwe tumuteeka mu lab. Avaayo alina COVID wa laavu oba talina. Kati ebigambo bya COVID oba bijjiddewa, but well, katusooke tulabe nkwaniriza and njala tugendewo straight mu kulaba biki ebiva ewa Richard. Thank you for being with Sozmo. Hello. Wanje. Osibi otya sebo? Sebo, gamba otya sebo? Jendi sebo. Yeah. Nsabayo eddakiika nga 3 oba 4. Sebo. Neyanza sebo. Gigenda gitya egya leero? Wanje? Nti gigenda gitya egya leero? Mpola mpozi gwe sebo. Nange gyendi. Kakati Sebo. waliwo omwana muwala gw'oli obwongo yansabye nkukubire ku ssimu. Obaani oyo? Inge ekyo ng'okituuseeko mangu. Nanti kubanga simadde sikisuubira kiwulira mu matu gange. Kati nno kizze. Sebo. N'agamba nti nina omulenzi gwe njagala bamuyita Richard. Richard bwe twogera yes ndaba nga omukwano weeguli twagala nawe. Of course abaagala nabo bonna bafunamu issues. Naye omukwano gusigala gutambula. Zezo fights ezibeera nnomo. N'agamba naye omulenzi ono ayinza oba nga ngamba birala ku mimwa nga ne mu mutima ayina birala. Nze mwennyini. Gwe kennyini. N'agamba nti naye omulenzi oyo nsaba omunkubireko akasimu. 1 mugambe nti mwagala. That is number 1. Naye nampa condition. Condition gyampadde n'agamba omulenzi oyo tomugamba linnya lyange. Naye ye bw'aba alowooza mu mutima gwe ayina abantu oba basinkanye boogera ku nsonga z'omukwano all that. Naye abaako gwagamba nti osanga ono ye yakubye kusinzira ku bwe twogera naye, kusinza bwe mugamba nti twagalana, okusinza bye mulaze ne bwe tutambuza obulamu, ate kubanga yoyo. So Richard olowooza ayinza kuba ani ono? Kubanga ddi erinnya ndiyina ataawulira. Biranze. Wala biranze kubanga. Omuntu gwe nina sisuubira nti asobola okukola ekyo. Oyinza olowooza nti tasobola naye ate ng'asobola. Tasobola. Bamuyitaani? Yes, gamba zibasigenda mu kugamba. Anti kati challenge eriwo. Gwoyinza okuba nga olowooza nti si yeye. Sorry. Nsonyiwa ndabika ne time yo nekyensaba gw'oli musajja ye mukazi. Abasajja tulowooza bulala n'abakyala balowooza bulala. Oyinza okitwala for granted ng'olowooza si yeye. Naye the mere fact ekyokugaana obuganyino gasobola kwogera. Ate ng'olwedde ye kennyini gw'oyongera okulumya ate oyo yennyini gw'olowooza. Agamazima gali wabanga ye bw'atyo bwe yakirowoozezza. Ate bwe mumanyira. Nekyakasa nti aba yeye. Nze bankivaamu. Richard? Yes. Nganda nze nno nga tebantegeerera. Anti sooka owulirize. Njagala nkukakase. Bw'oba ogoberedde abasajja tuva ku planet ndala. Kituufu ebyo nambimanyira byonna mbitegeera. Kakati ekyo nze nganze ndowooza eyange nze nganze. Yange nakinoonyeza kwemanya nti yeye. Era kimanya bumanya nti aba yeegobye gyendi. Ekyo nze ndabanga ekitali kya buntu bulamu. Nanti kyekyo buli mwanya ng'atambuzzaamu obulamu wata ng'akwatamu ebintu bye. Anti kati obeera omujaji nze. Nze nganze waliwo bye sitayagala era bye sitasobola kukkiririzaamu. Kyawo. Kati nze nina kyensaba Richard. Bw'obanga olina gw'olowooza nti yeye. Mukolereyo ekintu ekisooka kiri kimu. Okole ekikye. Bw'omala okikola then ate gw'ogende ku principles ezizo. Wanje? Kankwerekereze siba bulungi. Oŋŋaanye? Madde nsaabusabi. Kituufu nzikiriza nenkuwakaddeko. Era nenkuwulirizaako ebyo nsobodde. Naye ebiddako leka bimpanvuyeeko sigenda bisobola. Kale webale time yo. Abaye kyali muwulidde nga bwe muwulidde. Waliwo excuses etuwa mwana baggayi era nachin principles nze sikola bwenti ebya love nabagamba love ne boba minister tukuwanulayo ne boba MP ne boba councillor ne boba mayor ne boba governor
ne wa president lave tukakanya abantu baleme kuleta lugezigezi mu bintu bino. My sister Angela kitukirako mugenda mu endowooza zammwe and bambi yagala nnyo okulaba opinion yammwe mulowooza ddala gayo na ali kwala ali oba just kwemamaza. Nno ndowooza nti kankubulire ono ye muntu gwotasobola kugamba nti tali mu bituli. Sina bwe nnyinza kugamba nti ali kiriya. Naye kansoke nkirekere mikwano muwe comments zammwe eri sister affe bambi akola atya. Sajja muwulidde bwe yeebuzaabuza ne bwe yeefuula serious nga akatogo. Katusooke tugende ku muntu omulala naye leka comment yo ng'owe endowoozayo ng'owe ekirowoozo kyo sister ayinza kukikola atya ayinza kuzzaako ki ndowooza kyetaagisa nakyo kubanga tukitunulira. Kakati ate twagala tuzuule another Richard with Nambusi. Nambusi yagambye nti sozimo tukubire ku Richard tulabe ali biki tugenda beera n'abantu basatu batugenda beera ne couples 3 katusooke tulabe Nambusi kyagala ozuula ku Richard biwunzikira wasi Richard gwe tuvuddeko ono Richard wakubiri katulabe gye biggwera. Thank you for being with Sozimo and remember to subscribe if you're a new member here. Nera nkujjukiza nti ku Friday tulina live yaffe live show saa 3 ezekiro, Saturday saa 3 ezekiro ne ku Sunday saa 3 ezekiro. Tuba tunyumirwa gwe. So katusooke tulabe Nambusi biki byasanga eri Richard. Hello. Wanje. Osibye otya ssebo? Jendi ssebo. Brother Richard nsabayo eddakiika nga 3 ku ssimu yaawo zokka. Sebani ono. Nze Moses. Kakati waliwo ndoza muyite mukyalo ba mwana wa buwala. Twabaddemu ne katooka akali lengthi. Ne tubaako bye twogera n'ensalawo okukubira akasimu olw'ensonga ze zimu. Nangamba nti nsaba onkubirire ku Richard. Confess my love to him nti omulenzi oyo omusajja oyo ddala mwagala. Ate njagala omukwano ogulina bye gutuukako omukwano ogukula ogutali kukula nga gwonooneka naye ogukula mu kukulaakulana. Nagamba naye omulenzi oyo mugambe mwagala wabula akakwakkulizo kali kamu. Ayinza okunjajinga ku kyenkoze naye ye nange nze. Njagala okumanya ddala bwendi mu mutima gwa Richard ntya mbuuza nti atya. Njagala Richard ddala ambuulire muwala akyamuli ku mutima. Muyina wano era ntunuulira butunuuliza amannya bwe nti male nziremu njogere kubanga bambi ya namuwadde time ate njagala okubaako kye tuggusa wabeerewo okugenda mu maaso. Olowooza ayinza ba muwala kyono? Sorry? Diane. Nyambe nti Diane. Actually, she's Diane and I choose. Okay. Richard. Wonderful. Kituufu omuwala yoyo. Manyi nti bw'anaawulira mulimu bye ngenda salawo ebintu bino mbimuweereze nga bwe njagala oba bwe mba nsobodde. Nenzikiriza nti mu ngeri emu oba endala eyo omusajja watuukira okwogera erinnya ly'omuwala. Luisi wabaawo ku ka step. Olowooza lwaki atuuse okwagala akugezese mu ngeri bweti? No, ensonga eri bweti. Omuwala oyo mbadde n'olugendo luwanvu naye. Na mu meeting nandi ku campus naye twa meeting ku campus. N'omanya abavubuka ebiseera ebyo nali mu limelight ndi sportsman okitegeera. Ne tubaako naye ebbanga ttono ne twawukana leadinga life nange yange ntamu ne tulabagana bwe tutyo travelinga bwadda bwe mbaawo naye nga tucommunicating. Then recently ne tuddamu era ne tukwatagana. Kikola najja nandabako then naddayira. Siganga to communicating on a daily. Well, my life is on a challenges, ups and lows. Then recently never the communication yange very frequenting abo yalinga still online because of the place where I am. I mean Kalangala. Network wano it's only MTN. That's my body chikola kuba MTN ikola nnyo kusinga Airtel. Kirala smartphone
actually nesula simu yange like a couple of days back nefune simu neera yaganye because of the network problem. So nengetako online that very day gezaako okufikisinga ebintu wano nawali nesiberako for long nevaako ebifaananyi bye nalikinga gendola mpeereza messages okumu biki come back online which of course agezaako kunjirajinga basing on certain things okitegeera naye nga bwosose wali mu kusobola nti abasajja of course nkimanyi gyali nange gyendi nenze nina ebintu essaawa eno byempa full time attention yange and that's business my business and work okitegeera kuba nze ojja kuntegeera leero nga ye bwe twali nti twali yantegeera that was 2009. That is Billy Mwenda. When I joining a campus Musangayo. So tubeerawo bwe bityo nekati wanga kati agenza okuntegeera nti kinamuganga kituufu well abawala bayinza obaayo naye nga wabaawo mubonna obaamu n'omukyala. Yep. What is your brief message to Diane? Diane, like I've always told her, she should count on me. Yep. I'm going through a lot of things to be choose a change. Yeah. That's one thing she should know. Kubalireko. Yeah, even to actually I'm happy with that message they kuba nalabenga okutextinga kijabera lengthy nga sana kwogera unfortunately simu yaffe irinze naye nga nabadde njagala like either I call her on video call audio bikituukire bwogezi. Can we call her? We have no problem kuba nakigezaako ne muganzi sina buzibu whatever it takes customer nga njogedde naye esimu ye nga teyitamu where she is right now. Hey, simu ye teyitamu tali mu Uganda. Yeah, I know. So simani okujjako online you can I think. Can we try to osologezaako okunsomera ennamba ye? Oba ndabe keberanga nange bwe nkebera wano kubanga nzikira nga ogifunye so leka tinonyo ndabe wano namba ki gye nnina 37 ginsomereko 0704 nedda ayina line ya wano nange gye mbadde nina wano. Yeah. It can't go through. Tanaba koyesa line eri ndowooza. Talina ndowooza. Okay, mbale njala mukubireko tulaba tusobola okwogera naye. Well, njamu wa feedback and I am going to send her this very voice. I know kigenda egera milestone ndala nnyo mu bulamu bwe and yeah, the last I got from Manga number she's in tears bichi naye well nade nange kola chinga wali gye kyatandikidde nga zivuddeko okugezaako kunjajingira. Yep, nkitegeera. That's a small issue. Kubanga nina okunyonyola naye gye bigwera kuye. I know. Actually abali yangambyeko oluvannyuma nti no, don't call him. I don't think it makes any sense. Nemugamba no, I love to make this call. And I believe somewhere alina walina okutereezaamuko nga ye. Kale, thank you so much for your time. Yep. Nawali naye nomanya omuntu gwa meeting emyaka gyonna egyo kitegeera. Neyanza nnyo time your brother. Nange neyanza sebo. Kale sawa. Obiwulidde? Waliwo naawe ekyokutunuulirako, waliwo oteekeddwa okwekebera. Oyinza obanga oteeka ku munno ku bunkenke biki but I want to tell you nga si bwe biri. Si buli kyolowooza nti kiringa bw'olowooza. Tukaananye eruusi ku bintu bye tulowooza nti tuli sure naye nga
oba okitegeera so ndowooza twetaaga okwekebera muyinza okubanga oteeka nnyo munno ku nninga omufuukidde akayinja mu ngatto obunkenke bulinga obunkenke okwemulugunya twayogera ku complaininga no complaininga naye ng'oluusi by'ocomplainingako tobinaako mutwe namagulu ndowooza kibaddewo ekyokuyiga olabira ddala ng'omuwala ono yeetaaga okutegeera munne olw'okutambuza obulungi ekintu kyabwe si kintu kyakubuusa maaso naye nga kasanyufu nkiddamu kasanyufu konna katikati k'obunnyo okay kakati njala tusooke tulaba ate Josephine yagambye nti tukubire ku Pius kyokka nno Pius olwaleero birthday ye twagala tusooke tumanye ku birthday ye tumwagaliza amazaalibwa amalungi bwe tumala tumubuuze ani amwagaliza amazaalibwa bigwerawa Hello. Wanji? Yes, brother Pius. Yes. Osibye otya ssebo? Bulungi, osibye otya? Bulungi. Woli walinga oganamuuko. Osobola okumpayo dakika nga 2 n'obeerako awasirifu? Ani ono? Ogenda kuntegeera nze Moses. Osetuseemuuko? Ekisooka kye njagala okugamba kye kino Pius. Waliwo omuntu ankubidde antumye nkugambe nti happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Pius, Thank you. happy birthday to you. Thank you so much. And who could that be? Kati nno obunkenke bwe buddako. Buladi, njagala nkubuusizeewo nti bunkenke bwe buddako. Ate butya. Omuwala ono yantumye okukubira essimu. Actually yambuukinga last week. N'angamba sozi njagala okubire Pius ku birthday ye. Yes. Muyimbire ka happy birthday song. Naye bw'omala mumbuulize ekibuuzo nti mu bawala baagamba nti ddala ayagala. Okitegedde ekyobunkenke kati kye tulimu. N'agamba nti Buladi oyo nga bwankakasa nti anjagala ndiyo. Njagala mbuuse mbuuke nga bukyali. Bwekuba kunkutula mutima nkutule. Kagamba bakubidde ospoilinga birthday yange, in other words. You want to spoil it right now. Why do I spoil it? Ojukira kyegambye kati kaseera ka bunkenke. Kati firimu ya Masasi Buladi. Hello? Nti kati firimu ya Masasi. Ne Pius. Tudde mu biri serious. Ekituufu kiri nti nga bagayi tulina n'engero n'engombo nti kwana mingi weesige mitono. Mu bawala b'oyogera nabo mikwano gyo abali close, abali closest. Mubaamu oli omanyi katutu kano nga byakutala afiya. Sorry? Why are you doing this to a fellow gentleman? Guy, waliwo omuzanyo baaguyitanga bukedde bannyanike. Kabulaza. Kano kaseera kakutala afiya. Olowooza ayinza kubadde mu kyoyo. Ate nno ndi serious. Like she booked you, n'agamba nkukubire ku birthday. N'agamba nti era Pius bw'asimattuka kano. Kino kikugamba nga nkitegeeza. Ng'agamba Pius bw'asimattuka kano nga mukonfaminga mu kika ky'omwami to be, husband to be, father of my kids to be. Kabulaza obudde bwange buggwako. I am Moses. Sorry? I am Moses.
Pius. Chobo mania. This is a girl who wants to see your seriousness. But I've always been serious. To who? To someone I love. Who is that someone? Anyway, to break everything down right now, Sorry? To break everything down right now. I think the only person that I think could have, done this. Nice. Talafia. Well, but this is the first time someone is doing this to me in my entire life. Who is this person? The only person. Pius. So taking a breath, you breathe in, you breathe out. I'm okay. The only person that I think would have done this, or could have, sent you to do this to me, is none other than. Ladies and gentlemen. Kabulaza chikube wongende mu birala. Okay, I think the only person could be Josephine, if I'm not mistaken. Confirm your answer because I don't want you to be mistaken. It's only Josephine. Yes. Gwe Buladi. Mwana oyise kaguwa. Kabulaza. Genda olye enkoko yo. Anti ye namata ya gambi. Bambi, what is your message to Josephine? Oh my goodness. Right now, first of all, I'm so happy. That's good. I'm so happy. And the other thing is that she should never doubt me because she also knows it. Because when I fall for someone, I rarely fall for anyone because I'm not this kind of person who will fall in love just for the sake of pleasing or by courage. It takes time for me to fall in love. Wow. So it took me time. It's really her, and I've always kept my words, and I think it will always be her. If you have never ups and downs, we got together, but she did not. She's someone I easily bounce back to. Okay. Even when we get an argument over Kugama mufuna no fights. Yet you are not even. Kablaza. I just love her so much. Wow. And I will always love her. Nango nkoledde omulimu gwange obulungi. Buladi. Owai, Pius. Ebyo bye biruma abayaaye. Banange. Pius tubadde tuli ku bunkenke nga tugamba ne agenda tukola ati agenda tugamba kine naye bwe bitebadde. So Kongs Josephine, Kongs my dear, mayinti no bisomoza ebibuuzo bibeera bingi nga tolina kyakuddamu. Still ne numbers Kongs. We are so sorry for our sister gotajja kwogera osookerako sa naye nga so sorry bulambwe bwe butambuliramu nze ndowooza nti oba ozudde ekituufu kiziba nga kikunyingirizaamu in the meantime naye ng'otegedde n'omanya w'oyimiridde n'omanya osobola okumanya ekiddako kubanga otegeera w'oli osobola okumanya w'oyagala okudda n'okola okusalawo okusinga okuba okulungi. Njagala kukwagaliza akawungeezi akalungi, njagala kukwagaliza obulamu obulungi, njagala okukwanirizaako gwe leero nga gwe gusoose okuwachinga okubeera ku channel eno, neera nkujjukiza nti subscribe, nyiga that bell button for notification when we put a new video. And I remind you, every Friday sawa 3 ez'ekiro, every Saturday sawa 3 ez'ekiro, every Sunday sawa 3 ez'ekiro on this channel, on this YouTube channel, Sozimo. Nkwagaliza obulamu obulungi. Bye bye.